KadaamaTV twabaleeteddeko omuwala eyafuna olubuto boosi we n'amuwa ssente. Tukyali mu mpuliziganya naye era twagala kumanya ssente agenda azitegesa atya era agenda kukola atya. Yatugambye agenda kutuwaayo interview antunnyonnyole bulungi nnyo ssente bwe zaali mmeka naki kya planinga ozikolamu. Yagambye ekintu kino akikola sigamba nti ayagala kweraga wabula akikola okubeera nga alaga Bakadaama nti omuntu oyinza okugwa mu buzibu naye ate obuzibu obwo omuntu ye buli omu n'alowooza ky'asuubira naye ye agamba nti ekintu kino kyamugwako bugwi naye ng'alina okwetaasa okubeera ng'omusajja tamuviirako awo. Tulina endowooza za njawulo era tulina Bakadaama aboogedde ku kintu ekyo mu ngeri za njawulo. Ngenda kubeera nga nkuweereza Bakadaama ab'enjawulo nga buli omu ayogera. Ntukkiriza nti buli muntu olina eddembe lyo okwogera ekintu ggwe nga bw'okiraba. Katandike ne Kadaama ono. Halo nnyabo, oli KadaamaTV live? Njebale kusebo, webale tuweereza. Kanjogere ku bawala Bakadaama bannange. Sebo, Mr. Kadaama, mulimu abaana abawala abajja ku kiyo eno okukola nga bo bajjirira ebintu ebyo bibiri. Nga bw'agamba nti omusajja bw'amukwana kuba bakimanyi nti bw'aba amukwana agenda muwa ssente era ng'azze ng'akimanyi nti omusajja bw'amukwana tagenda kgaana. Kuba abasajja beeno tajja kugamba ajja kugambye nti akwagala era ajja kukulaga ssente. Kati gwe woba n'omutima omutono ng'era olwedde kyekyakuleeta nga olwedde wajja okimanyi nti omusajja bw'akukwana ojja mwagala, y'ensonga abamu batuuka ku ebyo ebizibu. Abamu abaana abawala bajja nga bo ekigendererwa nti oba n'abakwana omusajja oyo ajja kuba amuwa ssente. Okiwulidde nga kyekigendererwa kyabwe. Abamu bo ne batuukibwako butuukibwa obw'obuliisamaanyi. Owulidde nga bo tebakkiriza oli mukama we n'amuleepinga. Abamu naye bano abasajja, omusajja oyo kasita akulaga nti akuwa ssente n'omulaga nti tomuliiko era n'omulaga nti toyina kamwagalamu wadde ne ssente ze z'akuwa tozaagala, amazima ddala takwagala. Era ayinza okuba nga abeera mukambwe gy'oli kubeera eno gye tuli abasajja abakazi be babeera baboosi baffe. Ayinza okubeera nga mukambwe gy'oli ate ng'omukazi akwagala omukolera bulungi. Oyo omuwala amagezi ge nsobola okumuwa afune omuntu oba gwe mwennyini Mr. Kadaama okube essimu mu eyo famire oba boosi waabwe omukubira essimu omugambe oyo omuwala bamwetaaga, maama we oba taata we bagenda mutemako okugulu oba bagenda kumulongoosa ebintu bwe bityo. Bamugambe nti bagenda kumulongoosa yalwala kansa. Omanyi abantu beeyo basinga kumanya nnyo kansa. Obulidde bamumanyi bagenda mutemako okugulu, bagenda mutemako omukono, kyetaagisa omuwala tewali agenda mujjanjaba ate ye mwana we yeyekka yalina okugenda asayininge bamutemeko okugulu. Naye kitali ekyo kati abo basimanyi bwe bajja muyamba, naye nga mwana ayogera ekyo bajja kuba bamukola ki? Bajja kuba mukama wa muta nga ye amanyi ekiriwo ekyo kyayagala kuva mu maka ago. Obulidde kyaba alina okukola kulimba nti maama we bataata we kye basinga owuliramu oba omwana ku ebyo ebintu bisatu oba omwana. Kuba bano abantu kasita ogamba nti oba omuntu afudde, kasita bagamba nti omuntu afudde ayagala agenda kuzikebe tebabimanyi, baba bamanyi omuntu afudde kiwedde. Naye bw'omugamba bagenda kumulongoosa ate nze nina okuteekako omukono balyoke bamulongoose, ekyo bakiwuliriza. Kati omuwala bw'atandika okuteekawo katemba abeere ng'akaaba atakola mirimu tava mu nnyumba paka mukama we ajja kutuukiriza agamba omuwala kamupakira akole ki addeyo. Ge magezi g'alina ossala geego aveeyo mu eyo ennyumba. Naye nga tekiba kirungi kwegatta na boosi wo. Ate n'ekyokubiri nze mpa abawala abo amagezi gali bwe gati.
nga wakatuukirawo mu nnyumba antifast nga wakayingira mu nyumba y'omuwalabu kyosooka obba mmazi enseko baagala nnyo abaana abawala ab'emwenyerekesa mwenyerekesa abo gwe kasita oba nga weemwenyerekesa nga waba n'abantu ng'obaleese gwe kasita weemwenyerekesa oba obaleese naye kasita tomwenya nabo n'obalaga olina kukola bibi balina kukola byabwe aba talina wakutandikira era bwagezaako okugamba ekintu kyonna nga tasoose kukwata bukwasi n'atandika oba okugamba ng'ayita mu ngeri y'okukwana gwe n'otandika okwesesa mugambire wonziza ku ofiisi oba ebyo byotandise nze mbeera no mu nnyumba naye nze siseka sinywa na mukama wange musajja sikola ki mbeeramu mu nnyumba nze olunaku luziba ne luggwako ne bukya ne buziba ne butya ne buziba naye nga mukama wange simugambye oba oli otya oba kiki nno nze nkola byange byandeeta kyekyo kyambuuziza kyemuddamu bw'aba talina kyambuuziza sirina kyetunyumya baba bamanyi oli siriyasi ate nga bakulaba nti oli mukozi kubasigama nti abano abantu bye batugambanga buli kaseera obwenda omenyereketa baba bakulaba ng'omusiru